akayimba ako nga bw'okawulidde ennimiro y'okubuganga akayimba ako kaali kanene nnyo oyinza okugamba nti kaali koogera ku ki oyinza okugamba kaali ku lutalo lw'akasozi ne basudde naye nga mwalimu n'akagambo abajjukira obulungi. Waliwo omukulu gwe yayimbako kaseera ekkooki eyo bamulese ekibanja kye kiramba n'asenga e Buluuli. Yali ayimba ku mukulu gwe bayita Fred Sebata ng'ategeeza nti Fred Sebata bannaffe aba super singers bamulemesa okuba ate ng'abeera mu super singers kwe kutandika n'afuna ekibanja ekirala ye Matendo. Awo nno lye nkutegeeza nti Eddogo lyali ly'amaanyi. Abawakana sooka owulire embeera nga yasobola okuba ate ng'etambula. Bagamba nti omuyimbi wa Kadongo agambye nti nva mu maaso ne bino byonna byajja bitya. Sooka owulirize eno mboozi ya buziizi. Abayimbi ba Kadongokamu n'abayimbi ab'enjawulo olowooza biki ebibafuula ab'amaanyi ate ne baggwako? Aya basi bino bitiisa neewulira embeera nga basobola okuba ate ng'etambula. Bajjukira obulungi emyaka gy'edda bajjajjaffe nga batambuza obulamu ebintu byayawukanira ddala n'abemirembe gino. Abaasookera ddala okuyimba wano mu Kadongokamu bo batambuza ebintu byabwe mpola nga tebalinga mmwe ab'emirembe gino, era nga bajjajjaffe basobola okuba tebatambuza endongo yaabwe nga bayimba oba nga bakola emirimu egy'enjawulo ze bayita folk songs nga basobola okuba ate nga beewummuzaamu mu bintu eby'enjawulo. Ensinga bwe zeekyukakyuka n'abantu nabo basobodde okuba ate nga bakyuka. Awo nno abasabe batandikidde okuba ate nga bajja kossa n'okukolwa ebikolwa ebikyafu omuli okusaddaaka, okusobya ku bakyala n'ebintu eby'enjawulo. Kye nkutegeeza mwaka gwa 1980 jjukira obulungi. Awo nno ekyo kye bayita Eddogo yasobola okuba ate nga litandikira okutinka mu Kadongokamu. Abajjukira ebiseera ebyo mukulu bayita Fred Sebata emirembe egyo gyatandikira dda, era nga abayimbi bagenda mu byenjawulo basobola okuba ate batandika bakola entalo ez'enjawulo, era abo basobola okuba ate nga bayimba ennyimba ze muwulira nti zaali za ntalo. Naye nga abasookera ddala mu kuyimba bo ekintu kyabwe baali bagamba bo balina omulembe gwabwe gwe batambuza nga bo kye bafa kufuna linnya lyokka. N'ab'omulembe guno ogwajja okutandika mu mwaka gwa 1980 abayimbi batandika okuba ate nga bakyusa embeera nga batandika okweraguza mwe muli abayimbi naddala aba Kadongokamu. Embeera nga basobola okuba ate ng'etambula eyasobodde okuba ate nga ategeeza emboozi eno nga bwe kutegeeza nti omulembe gw'abaana abaliko akadde kano ogw'okuyimba gusobodde okuba ate nga ennyimba zonna ze bayimba zeekuusa nnyo ku ddogo n'entalo ez'akakyaka. Nga bwe kutegeezezza ekisaawe kyonna akadde kano bwe kyasobola okuba ate nga kitambula tugambe wa Kadongokamu wa Ragga byonna gwe sooka owulire. Naye nga mu kusookera ddala music ono okuba ate nga ajja abasajja abasooka okuba ab'ettabbo bena abaali abazinyi b'amazina ag'ekinnansi be bakazaala bulwa b'Eddogo abasobola okuba ate nga baleeta ebizibu ebyo olw'embeera nti baali bakayanira abazinyi ab'enjawulo n'olw'ebivuga obudde obwe baali basinga nga kutegeeza nti folk songs ezasooka eyo. Kati abakulu bano abakuba ebivuga abajjukira obulungi emirembe egyo kwaliko omukulu gwe bayita Sulaiti, waliwo gwe bayita wamuyita Kawuula, waliwo gwe bayita nga Saalongo Desideriyo Kadingidi, abamu kubakubanga ebivuga. Kati abalogo gye basookeranga ebiseera ebyo nga bekutegeeza abakubi b'ebivuga abayina ebivuga ebyo tebasobola okuba ate nga kitale nga tekinnayingira Kadongokamu. Nenga mu Kadongokamu mwagwa 1980 bino byekunyumiza sibijja wala, era nga abayimbi ab'enjawulo mwabawuliranga. Omukulu gwe kunyumizaako eyambulidde bangi abambulidde nga bagamba naye ekiri mu kintu kye bayita endongo bwe kunyumizaako oyinza n'okusigala wano n'ogamba omukulu gwe bayita Angel Sekandi bwakunyumiza ekiri mu ndongo oyinza okugamba kiki. Angel Sekandi obadde okimanyi Pooji of Kafeero we yafiira mu mwaka gwa 2007 yali yakafa ne bamuziba omumwa, era nga kigamba nti taata wa Kafeero yasobola okuba ate yali mu nteekateeka eyo olw'embeera nti yamanya nti omukulu ono yali ayinza okweza ebintu bya mutabani we, era omukulu oyo gw'owulira nti Angel Sekandi yeddawa bannange bamukwatamu. Angel Sekandi abajjukira obulungi mwagwa 1991 omukulu ono yafulumya akayimba kabayita Ebigomba Bayimbi mu studio yali omukulu gwe bayita Dipe. Wano yali ayagala okuba ate ng'alaga obutali bumativu mu bibiina eby'enjawulo oba yali yakiraba dda olw'embeera nti empisa embi, okuloga n'okubba abayimbi abatabalimbi bibiina eby'enjawulo. Angel Sekandi
yatandika mu kibiina kye bayita lukwata wekuvayo kwe kuyingira ekibiina kye bayita kulabako gita singaaze era ng'agamba nti bingi nnyo basobola okuba ate ng'alabako byayogera ne byatayogera. Awo nno abajjukira olutalo lwa Poojo Bukafe n'omukulu gwe bayita Diikuula. Wuliriza ku nnyumba ye bayita Diikuula Kijjankulu ne part 1 2 3. Awo nno Diikuula omukulu mujjukira baali bamuyita Godfrey Mugalu. Abajjukira olutalo lwa Kasozi ne basudde byonna byasobola okuba ate nga bitambula. Ayinza okukunyumiza endongo ya Kadongokamu nti nzibu nnyo ye mukulu gwe bayita Kizito Daudi Zaavuga gwe bayita Zaavuga abamujjukira obulungi. Abamu baali bagamba nti yafa naye kyamutuusaawo ye bw'agamba abasajja bamukola ekintu. Gwe abadde awakana sooka owulire obadde okimanyi nti mu ndongo muno abayimbi ab'enjawulo bo bagamba nti bamuwadde emyaka 2 mb'oyo omuyimbi tumuwadde oba Semuddu Chase atandise okuba ate ng'akuba tumuwadde emyaka 2. Olowooza kitegeeza ki? Byava mu Kadongokamu era mu Kadongokamu mu ndongo eno nga bwesodde okuba ate ng'etambula baaka stage abayimbi ab'enjawulo tebakkirizayo bayimbi balala oba abantu ab'enjawulo olw'embeera nti abayimbi bakolerayo eddagala bw'alaba munne ng'ali ku stage ng'ajja aseetinga. Bino byenkunyumiza abayimbi babiŋŋamba era akadde kano bw'oba ogenze mu studio ez'enjawulo abayimbi ebimu katubireke naye ng'omukulu wa Kizito Zaavuga waba akunyumiza mu 1996 watandika ekibiina kye yatandika mu kibiina kye bayita Peaking. Awo nno we yasobola okuba ate ng'asanga mikwano gy'abaali abayimbi ab'enjawulo kumbe yali ayolekedde ekintu kye bayita olumbe olwali lugenda okuba ate nga lumutta. Zaavuga nga nnyumiza ngamba nti lumu yali yeebase ku Naire Theatre agenda okuzuukuka nga waliwo ekintu kye bamutadde emitwetwe okugenda okukebera ekintu kyali kinnyogoga nga kiri mu kaveera era kigambibwa nti abaali mu luko oba balutegeerako mwalimu omugezi gwe bayita Emmanuel Boogere eyalibbawo omukyala gwe bayita Sara Boogere n'omukulu gwe bayita Benison Semyalo obudde obwo. Era Zaavuga ategeeza nti waliwo lumu bwe bagenda n'ekibiina kya Peaking bagendako sayidi z'ebusujju eyo bw'aba agenza okwekeberakebera ekitabo kye kyalimu ennyimba ebitabo nga 2 paka n'akadde kano takalabanga. Abeebuuza nti Zaavuga yalaga wa ndowooza owulira kyenkugamba. Era bw'owulira embeera eyo yasobola okuba ate ng'etambula omukulu Zaavuga n'agamba nti amaanyi ga sitaani gano nga galemmesezza endongo kwe kuba ate nga nnyuka endongo. Era omukulu gwe bayita Mathias Walukaga yasobodde okuba ate ng'amukomyakomyawo okuba ate ng'atambuza ensonga. Era nti n'omukulu abajjukira obulungi nakano kabagambe waliwo omusajja gwe bayita Moses Katenda bamujjukira obulungi yazannyanga koloneri empaati ezasookera ziri ezedda koloneri waliwo ab'enjawulo waliwo yasooka koloneri eyayimbira waliwo omukulu eyayimba akayimba ke bayita Mpanga eyazannya omuzannyo gwe bayita Moses Katende. Obadde okimanyi nti yafiira mu ssabo gwe abayimbi bwenna akunyumiza abayimbi kati na bino sooka obiwulira embeera nga bwetambula nanti mwebuuza abayimbi bangi oyinza okwebuuza abaalaga ate ekiri mulaga bannange. Obadde okimanyi nti omukulu Fred Sebata myaka gya 80 beesanga n'omukulu gwe bayita Fred Sebbaale ebitundu by'ekyaggwe ku musawo baali beekutta amataayi olw'embeera nti Sebata yali agamba nti Fred Sebbaale yali ayagala kuba ate ng'aloga kibiina kye oba akyeddize. Nkunyumize ntya nkulekebwa katutandikire wano. Obadde okimanyi sooka owulirize kano waliwo eyabba genereta y'abasudde yali mpigi yakola atya sooka owulire. Katundu bakayitawo nakafumu bamudda ku genereta kati n'ayogera abaagidde ne bagaana kati n'agenda n'aleeta omusawo w'enkeera kati omusajja oyo n'ajja n'amnyegesa akakoko nga kalina amagulu 3. Omusajja yatwala genereta yakomawo nayo ng'agyetisse nga tebannasimbulawo awo. Sitole saaliwo nti nagira bamuvubuka yatunyumiza eyaliyo. Aya basi ndowooza ogiwulidde embeera nga bwe yatambula tukyagenda mu maaso ate mu bakyala bo baali batya ssebo nabo abakyala wulira gwe naku kale yali bweraguze ekyo kimanyi oba yagira naye nga obweraguze yali wa kika kya waggulu nnyo bwennakubulwabo mpozi nekino ekibalo banakigambako kisaala birungi
waliwo n'akakyala akalala awo bakayitanga Regina Nalukwata bawakalaba kaali bakazaalo bana saidi zaawo awo nga mu bawalukagga. Aya basi tukyagenda mu maaso nkubuulira abamu ku baalimu mu ndongo yasobola okubatenga etandika myaka gyadda gya kinana ng'etandika banyumiza ku mboozi zino nga bwe zasobola okuba ate nga zitambula. Abo bonna basudde Kasozi Sebatta ye Kafulu abo bonna bonna abo bamatiya luyima mukweraguza mubawire mukaabya kubanga mukaabya bwe twatuukanga mugenda okukolera nga kyasoose kunoonya musawo waliwo n'omulala bamuyita Misadda oba wamuwulirako yayimba ogundi manya gundi oluyimba balonga ab'edda banyumanga naye nga obweraguzi bw'abayimbi bubwadda bonna era nga toweeraguza toyinza kumalako nabo basa. Abayimbi ba Kadongokamu be nkutegeezaako embeera nga basobola okuba ate ng'etambula era abayimbi bangi nnyo abasobola okuba ate nga bava mu ndongo olw'abannaabwe. Mukulu gwe bayita Basudde yayimba akayimba ennimiro y'okubuganga waliwo yateeramu Kaseere Kaseere kooki yali ayimba Sebatta bamulesa Super Singers sebe waliwo n'abaloga enkuba onategeeza myaka gya kinana gyatambula gitya. Paulo Kafeera ayina we yagamba kale n'olaba akakolwa bapromota abaali bamubba walimu Abitexon yagamba nti bw'ofuna Kafeera ofuna bufunyi walaki sooka owulire naye ow'enkuba ye twatambulanga naye omusajja oyo oba erinnya sikyalijjukira naye yabeerangawo ku Nairo Theatre baaliwo nga basatu naye waliwo eyagirogako nga tugenda okukolera mu kisaawe Nakivubo neegaana neetonya kakati bwe yatonya era n'asooka ajjamu engoye n'asigala mu panti yokka n'afuuwa emmindi n'afumindi bigaana kakati kyeyabeeta enkuba neereeta ne muzira kyeyakola n'addukawo n'agamba mbu yamuyigiriza yamugamba mbu erimu muzira tagiroga ng'agirekanga kirimwerabira omusajja era erijja lye lyerabidde naye yalinga waawo ng'ate agulwa sente nnyingi mitwalo 24 bw'ati. Aya basi abayimbi ba Kadongokamu obawulira embeera nga basobola okuba ate ng'atambula nkubuulira ebyama naali kubuulidde bye bakola abawagizi ba bino nti bebekanyugamu naali bebuulidde lwaki abayimbi ennaku zino basalako enviiri. Waliwo abayimbi abalina obusajja ng'okuba ate ng'omwagala balina obusajja bagenda e Tanzania Suba wange ekiri mbayimbi negataako sooka ombuulira maggwe by'omanyi ku bayimbi ba Kadongokamu. Abayimbi bangi nnyo n'abaalaga ate bwe nadda ku by'e Masaka byebimu ku bayimbi oyinza okugamba omuyimbi nnaku 2 myaka 2 ng'avuddeko kiki oyinza okwebuuza abayimbi abasala enviiri bazitwalawa webale kuweereza olotana ndi mwazi logesigeza bujjero lyabadda kubanga nakatero walaba abayimbi oli ajja buzzi n'akuba mu mwaka temuddamu muwulira banne be babimutuusaako kugambye sebo Amanyi Jafari mudwanya kusaruni wakati abayimbi ba Kadongokamu ekishoka kya bina bali balogo kati kiki oteseza wo mudwaniro sebo halo Amanyi we bali kuweereza papa kale naye kimanyi nti abasajja abamu balinyanga kuna kumajine bakamunyanja njikuleetere nga Katonda mugulumba manya ababuuzangu abo baleke mbamanyi nange sebo halo munani Kamalimali wanji tata abayimbi amaanyi Bagajjawa abayimbi balogo wenakiriza nti abayimbi balogo twali ebulenga Abudumulazi n'aleeta omulogo w'enkuba muga Katonda omulogo w'enkuba enkuba teyatonya yeekyanga n'etonya Nateete n'etonya Bulaga wonna ebulenga enkuba teyatonya abayimbi balogo bano n'obigo bikyali bingi Kadongokamu kyova olaba nti nakiridde abanyitwe bali tuweeza taata kamazima jejjamu webale kuwuliriza bwategeeza ensonga bwe ziri munnange ezimu nnyinza obutazikonako naye alo
Abanike. Essebo. Webale kuweleza. Essebo. Ekinyondo tumbudde. Kataliana enne katinyondo. Abayimbi ba Kadongokamu Bulogo bwavadde kutwa. Aya basi. Nakati ninyo soko jukireko mu dakiika ntini nnyo abajjukira omukyala gwe bayita Diana Namusoke. Omukyala ono gwe bayita ne Kakozi abintegeeza yali ayingidde ekibiina kya Eagles Production. Awo omukyala yali muyimbi wabula baali bamugaana okuba ate ng'alinnya ku stage okuyimba. Bamuleka ng'azannya buzanyi ng'alinga dansa. Awo kwe kuba ate nga yeewaggula n'agamba kangendeko mu kibiina ekyenjawulo kwe kuyingira Matendo. We yayingira Matendo abajjukira olutalo lwa Matendo ne Eagles Production. Ng'abagenze ku stage ya Eagles ate ya Sebata tebagigiraako. Mbw ate microphone ya Sebata kati omukyala ono Diana Namusoke ndowooza bamuzika side z'Emateete eyo yafa kugulu. Okugulu kwazimba aba ne bagamba nti era bwe yafiira olwo n'oluyimba omukulu bamuyita Kasumaali yantegeeza oluyimba lwe yali alese mu studio ng'akoze ne terwafuluma kuba bingi nnyo bamutuusaako omuyimbi ono olw'ekuba endongo. Kati waba ayingidde Matendo aba Eagles Production baddukayo okuba ate nga bamugjayo olw'embeera mbu yali ayinza okwasa ebyama. Emboozi nnene nnyo naye baba katuka